a legendary comedian. He's a DJ. Kyokka bwe kituuka mu radio. Yes. Omanyi radio erina ba radio comedians. Not every comedian asobola okubeera comedian wa radio. Kakati mu bakomedian ba radio nze bentya kubaddeko Messe. Kuliko guy akola bakyakolako ku beat bamita Anko Kabogoza. Waliwo guy baali bamita Munnamasaka. Amooti. Ani omulala radio comedian yawo. Era ne gu ne padi bakolako ne ababakuzi bagiranga ababakuzi. Kale kabatuwe yani bakase nga kyokka ne DJ yali yabaddeko ne DJ yabaddeko ne DJ. Kale kabasooke batuwe ebyavudde egyabadde awangalira. Wanyisebo nga bitalo nnyo ddala. Kitalo nnyo ddala ekya Messe bontwe waffe amanya g'amatuufu ye Nicholas Empire. Olunaku olwaleero atuvudde ku bulamu bw'ensi eno avudde ku mulimu nga mulamu bulungi talina bamuluma n'atuula n'amala n'okulya ekiggulo kakati n'agenda awo mulimu lwali tuna olwaliro tumukubanga yeyita John Rainbow n'agamba John Rainbow agenze kwebakamu wayisiwo eddakiika nga 5 olina jje n'atuyita n'agamba naye mujje Messe ono akola ki afa kugenda okumutukako nga ssa bubi kwekubira ambulance mangu gye mukime ambulance bwezze ne bamuteekako ku ebyuma ne bamututte dakiika nga 2 ne bamupronounce nga dead. Messe beera bwekyali. Uncle Grace. Yes. Omuntu omusigiramu ekifaananyi Messe bw'ajja mu America abasinga mwaliyo wede obulamu mubadde mu butambuzi. Messe abadde muntu kikaaki omusigiramu ekifaananyi sofesawa ze oba oyajja mu America. Messe abadde muntu musanyufu nnyo, omuntu w'abantu, omuntu atalina wadde omutawaana n'omuntu, ye muntu gw'otawulirako ko mu sikando yonna. Talina buzibu, ye muntu abadde di programu ennungi nga bonoba n'omuntu ng'apulaninga nzaako kino njagala nkole kino njagala nkole kino nga byonna obiraba ng'omuzadde omutuufu era waliwo ebyo twabadde tukaayanawo ku mboozi ya nnyimba ndiye bannange mulaba ensi yaffe bweyonooneka bannange nga tutunda bye twabaddemu naye mukama munnange tatusobozesezza. Omuntu omusigira ekifaananyi nteekateeka kyezigenda mu maaso bakati kyemanyi obudde bwaffe bwanjawulo n'obwammwe gye muli eyo. Siyinza kulimba nti waliwo enteekateeka eyabaddewo essaawa zino omuntu yakakutuka tugenda kuba tucommunicate nga eri bannayuganda batulaba n'okutuwulira amawulire agatuguddeko ekintu ky'okufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivvulu nti omuntu alanga nti naku zimwe zibe zitingenda kufa buli muntu naaba ng'akola ki wabula kigwa bugwi. Era ne Messe okuŋŋamba nti tugenda kusupurizinga nja kusupurizinga era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gyagenda kumpa kati olova esadde nate nga mpulira amawulire baŋŋamba nti Messe akoze eki era ne mu bantu abasoose okumbikira bangi basekamatte abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri gye nabazzeemu nadde manyi nti byalwali bambi ebintu byoku social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo abantu ababika bulijjo naye nga lwali lwa views sibazzeemu bulungi nkuvumye sekamatte naye nga era nsikkiriza ngaera bwobimanyi naye maze nenzikiriza ekiguddewo naye era buli omu nga amaguma kubanga era still sheno bwebeerawo kuba n'esente ze batwetaaza nga ajja kubuwa abagambye tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kino kituna tulina tukibuweereze bali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Messe Mpiro Nicholas tulabe nga bambi akomawo azikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale. Show yekyaliwo era egenda kubeerawo ba artist bonna bagenda kubeeramu ba comedians bonna bagenda kubeeramu era nga bw'owulidde ne Kayibanda bwagambye kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulo mukko tikibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiro ti mukibe Kayibanda bw'omuweera akazindalo waatandikira loolo yonna gy'omuwadde ye waatandikira kubanga kyali ekyo. Famire nsaba famire ya Mpirwe famire abaana be baganda be bazadde be mbagumya bagume kubanga ffenali ekkubo
era omwoyo gwe Mpiro Nicholas mukama aguwumuze agulamuze ekisa. Uganda tubagamba ekintu kimu shoji eri olunaku olw'enkya geti zijagulawo saa 12 okuyingira $5,000 VIP $10,000 tebo $3 ate ewaliwo niye $5,000 yetano zongerako kali nti kakati ebizibu bijjira mu kaseera akakyengera ddala okubeera akazibu. Amooti ali mu celebrating emyaka 25 naye nga mu myaka gya 25 Messe agirimu bw'ati. Ndowooza kyandibadde distance ye yasinze okuleeta obuzibu naye ndowooza Messe abadde alina okubeerawo. Kyokka ate sheeno kati yeeragira ddala nti ate Amooti ayongedde ddala okukula. Omuntu buli bwafiirwa abantu bahasolinze nabo abatakyalina bavuganya nabo kati aba asigadde busigazi mu bulamu bw'ati. Kati yensonga ate nayo nkulu lwaki tulina okujja ne tuwagira Amooti olunaku olwaleero. Kubanga kati mu bana basigadde babiri. N'okumugumya ng'omuntu n'okumubeererawo. Then n'okusobola kubanga ebiva mu show y'olwaleero ebyongera ku stampinga bikole nkiyite kya legacy ya Amalula family as a brand egatta ate bonna. Okuyitiramu akatonotono Amooti ne banne bavaawa oba katugambeko okuli omugenzi Pade Bitama kati n'omugenzi n'embaga eno twagiraga wano ku gundi. Yali akamala okumala okwanjulwa ndowooza tewayitawo bbanga emyezi nga 3 kwena ku 5 n'alinnya n'agenda. Ne Messe bano nno mu 1999 bakola show yaabwe yasooka kuba bamitingira mu club gyetegeddeko tewali bagiyita Jenina Enansana era nga Pade Bitama mwe yakulira omwo. Kati Pade n'ayagala okubeera ng'omwana inaasoma, he was in secondary then he dropped out n'ayagala okubeera star. Era Pade obulamu bwe bwonna yalinga ayeeyereza President Museveni. Kaakati ne zijja ziwamankula Amooti naye ng'avudde ewaabwe embalala bwe yajja bwe yajja naye ng'akoze kale ng'ali comic in a way naye ne zisuula. I think Jenina was a big deal. Ne zisuula ku Jenina. Ne zijja ne ziwamankula Eddie Kigere, Eddie Sesanga, naye ne zimankula Segukwawo naze ne zimusuula ku Jenina awamu ne Alan ne Nicholas manyiddwa nga Messe Bonto eyakafa. Naye yajja nga naye era naye ya dropping out of secondary school n'akola abeerako MC bw'atyo n'akola byakoze nawe kati there ne beesanga ng'abantu abalina interest yemu ne bakola collaboration eyo. Era by then baali tebabayita na baani baali tebayitibwa ba Amooti Amalula family baali tebayitibwa rather Amalula family. Kakati bakola group bali bagiyitaani wano nja kuba njikujjukizaawo. Kakati group eyo bwe bati ne bastaging ekivulu ekyasookera ddala bakiteeka ku club Deviate and Bistro kyafulopinga mwabalooza muno flop zaakajja ebivulu bisaze bantu kuva mabega nga abamu tetunnazaalibwa munnaye bw'atyo baddamu it was just like a wake up call ne baddamu ne bakutegekayo ekivulu ekirala ekyo kye bakolera ku Jenina club. Era bw'atyo minisita mbukyali kya buseegu era minisita wa ethics and integrity ebiseera eyo minisita Maria Matembe kye yabakola nkoko baana naye it was like a blessing in disguise. Kati we yaboogerako erinnya lyabwe ne litambula ate be baani bano bwe bagamba abaawemudde. Kakati when they came back ku stage bajja barevisinze mu ngeri nga si byabuwemu bye baakolera eri mu gundi. So bwe batyo bakwata ne ba mixinga mu dances zaabwe ne babeera comic and all that. Kakati big break ejja baali bagiyita Millennium Show era nayo breweries ye yagitegeka bafuna abantu 2,000. Bwatyo ne batandika okukolera ddala ebivulu. Messe nga bwe nkugambye ne Pade bakolako ku Dembe FM. Era bwe batyo actually bagita ne bakola homies kati awo ne bakola homies band nga amaze okuba ziri numbers homies band bwe bakolera Oliba bamusakata homies ya gondi ya Sematimba bagambu yali yabwe the trial mu 1995 Simon Base Kalimane
Yeah. So kakati munnange okubayita Amarula family mbo bagenda bakola show ejjinja eyo. Bagulayo ak'okunywa ka Amarula. Kabawoomera bakoma ku stage bakatenda okukamala. Bwe batyo bavaawo nga batandise okweyita Amarula family. Era group bwe batyo ne bagitumira. Nga omanyi ebintu by'aba comedians byo bibeera. It happens there and then. Bwe batyo erinnya. So most of the popular productions bakozeeko mwe muli akaama ka Kyoga mu 2007, mwe muli akabadi k'omwaka 2006, mwe muli amadda ga Abadde bitama 2013 awamu ne Baby Nakimbowa nazze naabi 2011.